Okusinziira ku bitongole ebirwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya kyazuulwa ng'okozesa akapiira kakalimpitawa bwe kuyambako okukendeeza akawuka ka mukenenya n'ebitundu 95 ku buli 100 nga kuno kuliko n'okutangira embuto ezitali neetegekere kw'ossa n'endwadde ez'ekikaba. Kati okugezaako okwongera okwagazisa bannayuganda okwettanira obupiira 100 ku kinnaakyo ebitongole ebiri ku ddimu ery'okulwanyisa ekirwadde kya siriimu nga biri wamu n'akakiiko ka paalamenti akalwanyisa mukenenya batongozeza kaweefube w'okusomesa abantu ku kalungi akali mu kukozesa akapiira nga kaweefube ono awomeddwamu omutwe aba AIDS Health Care Foundation Uganda Care. Enteekateeka eno bano bagitandise na kutambula okwetooloola Kampala era nga ku bimu ku bye bakozeeko kubaddeko okugabira abantu ab'enjawulo obupiira okuli aba bodaboda kw'ossa n'abasuubuzi mu katale ka Usaafi e Katwe. Mu nteekateeka eno mwe tutegeeredde ng'omuwendo gw'obupiira bwe gukendedde bw'ogeraageranya kuba bukozesa. Mu mwaka ensi yandibadde efunanga miliyoni 200 eza kondomu. Naye amawulire ge tufuna okuva Ministry of Health galaga nti miliyoni 15 zezikola ki zezirabika zetusobola okufuna ng'eggwanga. So miliyoni 5 abantu tebakola ki teziriwo. Wadde guli gutyo waliwo abamu abataagalira ddala kukozesa bupiira buno nga beeraliikirivu ku ngeri gye balina okubufunamu. Abantu bangi abamu babeera baagala okuzikozesa naye ate ne balemesebwa olwa access. Singa tukitwala nti buli munnayuganda oba ewakyamibwa ewali akayigo nti tutaddewo ka kondomu dispenser nga ka kondomu dispenser ako kali mu kifo ekituufu ewataaka musana naye nga omuntu tewamukwasa nsonyi kukajjawo n'atambula nako. Kyokka wakyaliwo n'abakyalina okutya okugula obupiira so nga n'abamu beemulugunyizza ku bika by'obupiira ebikolebwa ensangi zino. Takudduka okugula obupiira buno. And the ladies were mainly complaining that the smell is not well. You put there all of the flavors, whether it is strawberry or whatever, put it there. Ababaka abatuula ku kakiiko akalwanyisa mukenenya ka Parliamentary Committee on HIV Prevention bategeezezza nga bwe bagenda okwongera okuvujjirira enteekateeka ey'okulwanyisa mukenenya omuli n'okulaba ng'omuwendo gwa kondomu ezifulumizibwa gweyongera. We shall continue to advocate for adequate and sustainable financing for HIV prevention and treatment. Otunuulira ebyajja bikolebwa okukendeeza akawuka ka mukenenya mu ggwanga Uganda. Ekimu ku byo mwe muli okukozesa akapiira ako kakalimpitawa. Naye kalina we kaleese enkyukakyuka mu nnamba y'abantu abafuna akawuka ka mukenenya. Ssentebe w'akakiiko kano Stephen Kisa ategeezezza ng'enkozesa y'obupiira bwetannaba kwettanirwa nnyo mu bibuga ebipya ekiviiriddeko mukenenya okweyongera. Kubaliriza okw'omwaka ogwayita abantu 307 be baafuna akawuka kano ate abaafa ne babeera 17,000. Ekyo kiraga nti abakafuna basinga abafa. Kisa asabye bannaddiini okubakwasizaako mu lutalo olw'okulwanyisa mukenenya. I want to implore you to use your influence to promote responsible behavior, compassion and accurate health information. Okusinziira ku kitongole ekirwanyisa siriimu buvunaanyizibwa bwa buli muntu okugatta amaanyi okulaba nga mukenenya afuuka lufumo we gunaatuukira omwaka 2030.